si kyobedda kyenkugamba nti tutandike kwezi. Tutandike n'enkuba tejja ttonnya. Tutandike tukole kwezi tuweereze abantu. Nemwe mumbonyaabonya. Mbwalumirwa nnyo abantu. Olaba yakolanga ka live ku ssaawa eri envannyuma. Eriwa? Eri envannyuma. Nga tuziika. Era nali nkolera abantu. Omugenzi yagamba Kasuku gwe gwenzikiriza okukama mu kufa kwange. Nakatero kyaka. Nakati naye ate gwe enkama gye wakikamyemu waleese layini eri enkambwe enzibu kwezi. Nze nadde sikirabangako. Kati n'ebyo ne bajjajja b'omusajja yite eno bannange omuntu abonaabona paka ddi mulina eggwanga kyayi tumulinza omwaka mulamba ate oyagala yita mu kamera ne Esther atusse Esther otuttidde mu kifo kino omutwe gutandika okunnuma okitegeera teeka mu kyayi woonywa kyayi otaddemu egikomeka mbiriza owabbaawo aleme kufa busolo nakugamba teekamu sukaali gwe wandibadde bbaawo aleme kufa busolo naye ndowooza okirabye tataddemu sukaali kamunywe nga temuli sukaali tewali buzibu kamunywerewo nedda kamunywerewo kwezi munywerewo okusobola okubonaabona mu Uganda ng'olina ssente zo kale nze nina ssente zange naye mmaze eddakiika 3 nninda kyayi twasanze wasabye edda kyayi nga nasabye edda kyayi ono mwana ali oba kitebagula gaasi buli kimu mukuma sigiri oleko sigiri tuninga tugende tuninga Kasuku tandika sho Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. West Records ekutuusako Gravito Mutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the vote, embuzi zaato today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket obo, nga musanvu September. Singe mtwale ebiri VIP mitwale 5 meze ya milioni 3 y'abantu 8. Gravito Mutuju azamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba hit go hit nga 8 September Sama Gardens mukono 9 September Kaliro Country Resort 12 September Katiko mu Kayunga 17 September Lyantonde Musawe 14 September University ine Mbarara oronga 15 September Maria Floy Masaka atabiri mu September Mare SS wona shinzo mutwale gumu jangu Dr. Gravito Mutuju akwedosie ndongo molewa mukere ku cricket over tujijuze bila byakulya sente acha maneno obuwala yefe la mundongo muje musanvu September cricket over Gravito Mutuju bitegekedwa West Records. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nine omwami Kwezi Robinson.
nsanyusa okulaba ssebo Nange nsanyusa obulamu bugamba butya obulamu butambula ugamba otya agendi siina buzibu gyebale kale naawe gyebale kale njagala kusooka bategeeza ku mulanzi Jafari Musa yesebo musajja wange akugamba nti alina omulamula gwali eyo ng'ebintu byakwatamu oyagala kupolishinga ku mukisa oyagala tereeza mbeera ojja genda onoonye Haji Jafari Musa ali wali na kisunga mukono ku 0700 398888 ke kalango ke tutandise nako 0700 398888 Jafari oyo yali mu vidiyo tamala emirundi ng'agamba nti Jafari ajja kujja nsabire asabira abafu ati yagamba bano abasaba eno bebasaba ebyabwe naye ajja amusabire ate baali bamukkiriza mukuziika yaliyo kimanyi nze namulaba gwe tewamulaba nze namulaba era nali njogera naye ku ssimu era bwe twatuuka ne mmulaba naye nga omuntu bw'ofa nolowooza nti babeera bakyawulira bulumi siwuliramu wadde kasukali n'akamu negenderawo naye nga lwaki tubonaabonerebwa tabulamu mukwano njangu nteremu wano ekijiko ono ye mwana ye kati morini yekka wano yategeera sukaali mwali kimala tompa sukaali kufa busolo ntunobonaabona ne ssente zo kati mumpadde kyakulya ki ate gundi ngenda kulya ki wano mulinayo kyakulya ki capati zijja kunsiba olubuto neyanziza nnyo ne kano katwale kwata ne kano mukwano thank you so yoyo Haji Jafari Musa nkutegedde kakati tofunye kyakulya tunamalako katutandike banaffe aba Uganda Young Positives bakutegeeza nti obulamu si zzaala buli lwolaba ekyana ekitiba obutibi b'ekiti tokebeza amaaso funa obupiira bw'oba owulira nti bukusiiwa tobwagala nnyo mwekebeze waliyo abaana abagamba nti opiira by the way nze waliwo omuwala eyaŋŋamba edda nti opiira bumusiiwa eni wansi mma mpulira bulala newekebeza ekyokulala obupiira tekibanga kiri so bw'oba owulira nti obupiira tobusobola weekebeze ekyo kikulu bagamba nti mu malwaliro ga gavumenti obukebera babutaddeyo bwabwereere so beera ng'ogendayo weekebeze kintu olabe bw'okikwasaganya obubaka obukutuusibwako bannaffe aba Uganda Young Positives Ministry of Health ne USAID baye obusungu bunnuma annaye kana mpola tujja kutambula genda mu maaso saagala njala ennuma mpulira sikyasankankana noka anyway tugende mu maaso seenake naalidde Shukura Herbal Solutions omumanyi abantu tabatte busi kwezi wali okuddeko naye pozi oli gundi bano oli wa chachi nnyo nina ekibuuzo kyembadde ngenda okukubuuza naye oli musajja wange kankuleke anti baŋŋaye nti nze mu byekisiru mwentambulira ate kati nsobola ova ku byekisiru oli mutuufu so Shukura Herbal Solutions katwe bagamba mukyala nga tewakyalira nsiko obanga wagikyalira bitundutundu gendayo bakutwala oteyabe enkomo abaagala okugejja bbiini abaagala okugeza amatama abaagala okufunza abasajja abaagala okwongeza mu sayizi abakyala ng'oyagala kuseerera buseerezi musajja abanga ali mu butto obanga oyagala gaps ojja gendako Shukura Herbal Solutions nga bano basangibwa wali Katwe bakubireko ku 0751 84 43 14 ye 0751 84 43 14 omuyeyi yambuuza nti kati kasoko abaana bo be balikula ne balaba ebintu bino balimanya sente gye zaava zaali zakuzannya sente zaali zakatuuyo kati oli yenna yenna anawulira nti antidde nnyo taata affe yali yeekola ebyekisiru abaleebalemu fiizi azinzirize okitegeera waliwo ekivubuka bakiyita kikibuule Nicholas kyabona kigamba gwe kwezi Proma Herbal Research Center business yo kakati mwotuferera nentunuulira kibuule ninga nti bano abantu nga tulina abatalina magezi bw'olangaawo business bayiyo teba yange
kala atera ne bebeera yiyo kwezi nibwebera yange yikibi kati yayagala okola otya bebali nnyo betubaga kati oyo kibuulo osobola musa naye kati ateera oyo kati kibuule era nekyono bwa kibuule bwe kati he does not even have wadde omudaala gw'ennyaanya webali nnyo kati ate ateesa abantu abasinga ndowooza era kyetutera obbagamba nti jangu mu bulungi ogambe kwezi nti kwezi olina omuntu gw'olanga naye yampisa bwati ne bati bairenze emirundi egisinga abantu bonna abaze ne banga nti kasuku olina omuntu gw'olanga namuwa ssente zange nankola bati ne bati biki I always make sure naye ate kyenjagala bakwasaganya nze Chrome eyo twali muntu yali akomplaininzeeko kubanga balina badokita baabwe na buli kimu kakati oyo kibuule yayogeza nnuku ku kwezi waliwo abantu bakunyinako envi yenga alwanyisa gwe kwezi kakati bwe buzibu tulina mu bantu baffe naye ate kwezi gw'olwanyisa nze eddala ninatuukako ddene si kyali kyangu era nabadde ngamba abantu manyina kugamba nti sigenda kudda mu kalulu naye nzirayo sente zaaweze sente zaweze zawadde zeetagisa so nzirayo mu kalulu era babadde balowooza nti kwezi taddeyo mu kalulu tugenda kufuna kaweweevu nedda nkomawo mbateeke ku kaseera akazibu ate n'akalulu nkawangula naye akalulu n'okawangula abaana nga baba bakomplaininga okuba nuupu okyaza abakuba nuupu ate nga kaadi wali oyagala gijja mu nuupu nedda ssebo sikyayagala kaadi nze nzija independent nakati nzija independent siina gwe nkuba ate nze ndeeta abantu ne bakyala ne bawa endowooza zaabwe gwe naawe bw'oba gy'oli nga gwolowooza nkuba ekibiina kyo naawe jangu ow'endowooza yo siina gwe ngoba kaakati olw'okuba nti siina gwe ngoba ate siina kibiina nzija independent era nkomawo akabonero kange radio wandikoze akabonero YouTube akabonero kange radio okola YouTube abantu ne bamanya kasuku mugenda kubeera walinga muweereza zi live nga ndi kukadaala mansuka ebigambo ate ontegeera otya bonna bwe bategedde nti kwezi akomawo buli omu empale zimuli bwezi zenyi ani yamupiwa eyo bamuyita Michael Bukenya doctor wa NRM naye yekitegeza NRM y'amaanyi nnyo kati onoosobola omulivula nze ndi wa independent kati nkola ntya senga Michael Bukenya doctor ampa obulango ngulanga obwekasanda kankubulire sinsobola kiragala ate nze Michael Bukenya gwe ngenda n'okuyita ku speakide y'essomero lyange yagenda okubeera omugenyi omukulu ebyo ebyobufuzi tubijje mu development kasuka ofuna ssente Michael Bukenya akuwadde obulango lwaki oba tolanga ebyo sibiriiko anti naye ate nja kufunamu nnyo singa kwezi gw'oli mu palamenti kati awo ate nja kuwagira kwezi kuba ate ekyenjawulo ekiriwo wadde twagala nnyo ssente naye nobbaayo ne mukwano gwo kuba nze kati kwezi ku ntambuza gy'otambuzaamu oluseke tosobola yingira palamenti n'otaŋŋamba nti kasuku waliwo ennalabye omugaati jangu kati twagala ku bulango bwa palamenti wano palamenti yiye egenda Masaka senga baatuwadde dde obulango naye ogenda bisanga bikugaye kasuku we like your channel the speaker likes it a lot the speaker likes he likes your things they are nice naye nga tebasobola leeta bulango kati bw'ogendayo awo bonna nja bulobi osobola obbagaana bagaa nti bannange naye kyaliwa nkasuku live batuweeko ne kwezi media ne Megatron ezo nazo sizireka mabega sebo kale ate be nadda ku Bukenya gwe sitamanya aleese obulango era abaleeta obulango kaleete ng'omanyi nti akuvuganya si kyali wange ekyungi sibayina bangi ekituufu naye nafunyemu akattu Ssenyonyi musajja wange kate waliwo eyaŋŋambye naŋŋa ate nzijaawo ate naye w'amaanyi kati gwe kyoba okola bonna bawagire bamuleese naye anaayitamu y'anaayitamu tobaako gw'ozibira kkubo Ssenyonyi musajja wange ne bwaba musajjawo ngenda kukola ntya tolina kyakukola bonna bawa omukisa ate n'oli ajja naye musajja wange bwe tubadde ku haso ate ekizibu n'ono naye w'amaanyi si be bano bakaceere bembeera nabo boogamba nti musajja wange talina gy'alaga kati awagira bombi anaayitamu gw'anaayitamu tuli ku buzibu kati kwezi okomawo mu kalulu okomyewo mu kalulu n'amaanyi mangi sente bazikuwadde miliyoni 2 ze wasaba zamaze dde okutuuka ku akawunti waliwo omugagga omwe yazitaddemu omugagga omulala nampa ebipande bya miliyoni 4 omugagga omulala nampa emmotoka egenda okuntambuza kati nze omulimu gwange gwakwogera kati era bagenda keeranga ewuwo otegewo ekyoto era ngenda bafumbira obuugi
n'emigaati ngenda kufuna company ne supplying nga emigaati baliye n'enkumbi era ngenda kugula enkumbi za bukadde 10 mbagabire bukadde 10 nga ziba nnyingi ate luli nagula za bukadde 17 ezo walabe zaali zinzita nagaba za bukadde 17 kati ngenda gaba za bukadde 10 kubanga nabawaako kati balina obusobozi obwegulira kati ngenda kwongera mu bwongezi kuttaanya isibo so munaye tuba ngenda independent ojja independent luli waliki nali independent era nakati nzero independent saagala bibiina kumpa mateeka ne Kasanda eyo bali batya ye Kasanda North Bukuya waliyo constituency gye bayita Kasanda Bukuya yange ya Bukuya Kasanda North Bukuya bagikutula Kasanda North waliyo constituency bagita Bukuya yes okay banziika Kasanda North naye ate nze nazimba Bukuya tetwetaageyo ssente za kabba ekiba kyetaagisa tufuneyo omuntu eyo waliwo omusajja wange ali Luweero eyo yamala najja baamuwa bajeti zino ze zituyisaamu zino ze zikola beeziti zino ze zokabba bwe tutuuka nga kitabuse tomanya akalulu wano waliwo akalulu ke nnalabako wano kati n'amaaso gange nakalaba mukana akawedde sajja yange baali bamutwala naye akalulu tebakabbira mu box mu mpapula wano ku mpapula zino ez'okujjuza we babbira akalulu DRA form bana balondesa akalulu andi kyenkunyonnyola baatuuka omanyi oli wa independent oli wa Nuupu owa Nuupu waava oli wadda nga bano aba electoral commission bamugaa nti kati ono ava wano ku lw'okulonda olwo enjini ono waava oli wadda n'atereeza eki ono waava oli wadda kati bagenda otuuka munda bano kati balina okufuna kuba akalulu kaali tight okay ono omusajja wange baali bamuleseeko ebbanga nga balina okukagatta balina okukagatta kati bafuna bagondi ba campaign agent ezo DRA form balina ozisayininga bagenda basala obululu okutuusa oli we yawangulira akalulu balwawo kalangirira balwawo aka president katuuka kuggwa nga tebannakalangirira ako kaali k'amaanyi kaali katabuse kati tugenda otuuka nga bamugamba abakusinziza obululu butini n'aviiramu awo oli n'aviiramu awo omusajja yagwa ku kizibu omulala musajja wange eyo yagenda Wakiso yeesimbyewo akalulu ayagala okkakwatamu ng'abaana ba Nuupu bakkiriza okuva ku ttale senta Wakiso ne bw'obeera ku ttale senta mpapula wano anti kati kye baakola ono ye yali azze kuba no bwaba LC chairman byani ebyo ng'eri baategedde engeri gye baakabba eri bano gye baakabayisaako ku luno abaana baagaana ovaawo nno ne foomu ne bazigaanira nga gwalira DRA foomu bakuteekako abantu abala 6 wodda we badda geza okyuse era nawe akalulu kayingira wiiki nga tebannakalangira ne bamugamba kaganye naye tolaba kannakuwedde bwe kaatambula n'akamuwonge eri ekayunga abantu abo bw'aba agambye nti ajja kukalangirira akalangirira bwe baba bagambye nti oyo muleke asigalira orders ziva eri waggulu ezirangirira akalulu tomala gakawanvu andi kati mbadde njagala oteekewo ko budget ey'okukabba bekinaaba kyetaagisa mwe munaamanya naye nga tujja kukayitamu nina experience mu kalulu n'okukanoonya sirina buzibu era nja kukagendamu ekikulu njagala basponsa beeyongere obungi njagala abantu mbe nga sibalumya njagala abantu bafune ebyo ebyetaaga mu kalulu waabwe ekintu kitambule neebaza ne bano abantu sebo nno nkoledde kasuku njina emitwalo 5 kasuku kyonkoze waliwo yagamba yakuweereza ennamba yakugira tewamuddamu namula mu comment section ng'agamba mbu yakuweereza ennamba oba yakubira ng'agala kuweereza ssente tewamuddamu ate nga simuddamu ntya nina gwe siddamu simanyi okujjako nga tazirina ennamba eyo yennyini eriko
nabawe enamba nagibasomera gwe teekako sente oyogere nange baagala kwogera nange nga tebataddeeko naye omusajja akola wali owulidde yakomplaininga tewali wali owulidde yagamba nti no kwezi omuntu gwe watuwa okutukolako yatukoze bubi wali omuwuliddeyo wentuukira okweteekera mu mmotoka nenkwetikka nenkutwala obeera oyagala okakase nti kyofunye kyekyo oleme kudda wakasuku ate kwerera ejjana birala bitakwatagana nambawo ennamba 0705 822 994 emitwalo egi waliwo neyampa 10 nanga tinekwezirawo tusaba obusente butono kankutereke 10 awo nagamba nti atono nga anjagadde n'akamala kwezi banna gwakalutu n'akaddamu nga tukanula maaso enkuba y'oluseke gye waleesa ate empya n'omwana omulaba yina atudde ku kamera agamba nti atono omwami kwiza enkola gyakola ya mulembe nnyo sigirabangako bwe tutyo Uganda bwetambula kati aboogera mwe mwogere ono yasonga mbere now wiiki eyo ewedde nakulaba ne junior nalaba junior ng'akutte wansi ne waggulu akubuuza oli wa luganda lwa mirundi okumulootalota nasoka kulaba ne Megatron ng'otandise ne ng'akwezi omufungo omukamye nnyo musooke mundeke nkyali mu show be bana abagundi be babe emitwalo 5 ne ngamba omufungo omukamye nnyo kati wateese version ya kumuloota wamuloota ebyaddala kasuku omufu yafa mukwano gwange nze nasembayo okumukyaza ku show gwe kennyini wagenda mu ddwaliro naga nti omufa neetaaga si gwe wankubira essimu yesebo nengenda nendaba ku mufu ku mugenzi kati ekitegeeza yali mukwano gwange n'obuwongo bwange bwali bwatwala ekifaananyi kye kaakati bwe muloota tegaba mawulire bwe mulota tegaba mawulire era nalayo mutabani wange junior nga mpisaamu eggaali ng'agamba nti mwami kwezi oloota otya taata wange nga ze sinnamuloota ayinza okuba nga yali asinga kwagala nze mu bintu by'emirimu pozi ebyemirimu nti kyenkugamba kubanga ebyemirimu awo genda mu maaso mu by'emirimu era kubanga nze we namulootera namuloota yebase ku kitanda ne mugamba nti muzeyi mirundi wafwa nagamba nze kwezi sifwanga ne mugamba nti wafwa nanga nti kankolage nti sifwanga n'asitula okugulu nanga nti omufu asitula okugulu okulaba nkusitudde nafwa kanzije tukole ne mugamba nti muzeeyi jangu tukole bw'oba tewafwa muzeeyi bw'atyo ndi muloota so namulootera mu kifaananyi kyakukola era yali mukozi ate era bw'atyo bwe yagambanga kwezi jangu tukole kasuku jangu tukole so muzeeyi ne muloota era nengoloka nengamba mukyala wange nemugamba nti munaye wategedde nti ndoose mwami mirundi naye nga ngamba tugende tukole so nze kyenalowooza mu kirooto ekyo mirundi yayagala twongereyo emirimu gino gye tubadde tukola tuleme kukoma nze wento bwe nakitaputa yagala nti tugende tukole era bw'alaba omuzimu bwe guba nga gyeguli bw'atulaba nga tukola bwe tuti alabira ddala nga tutwala mu maaso ekintu ye kye yatandika so bwe ntyo bwe nali naye mutabani wange n'avaayo n'aŋŋamba olwoota otya taata nga nze sinnamuloota oluusi talina byamugamba nga byagamba alina bigamba nze naye nonno yakutte wansi ne waggulu omutabani kyakola magala buli yagamba ku taata we ng'afudde awo naye muzeeyi magala yagenda n'agamba nze kyekakiripu ke nalaba ng'agamba nti ayo emirundi biki naye yavuma Buganda biki bikyawo n'ebiddaka byali tebyetaagisa omuntu bw'aba afudde aba afudde biba tebyetaagisa mukulu kasuku ne bw'oba wanyiiza otya nze sikwogerako ng'ofudde mba musezi sisobola kusanyukira kufa kubanga nange nteeka okukulozaako oba njagala oba saagala owulidde kibanga gamba nti no gundi accident yagifunye nti mukama yeebala okufuna accident gw'otambula otya ne bw'oba otambuza bigere era accident ogifuna nze sisanyukira muntu afudde oba abadde mubi oba abadde mulungi naye ne bw'aba mubi alina baabadde asanyusa gwe ku lulwo abadde mubi naye ate waliwo baabadde akola ki baabadde asanyusa so baabadde asanyusa bo bagambe ki obaleka era boba naakusanyukira ng'oyogedde ekyo nze I think era nayogeddemu ne junior ne mugamba abantu bankubidde ne bagamba akasuku gamba ku junior abantu balina ntegeera nti abantu bangi baagala njogere ne junior
n'ensonga lwaki soogera ne Junior ebintu ebimu bye baagala njogere naye namunnyonnyodde ne mmugaa nti ekisooka Magala yali mutuufu ye kye yali awulira ku mutima gwe ate era ne Junior mutuufu ovuma Magala kuba Magala bye yabyogera ku taata we kati enjawulo yokka eriwo nti Magala yandiyogedde nze mu kulaba okwange Magala yandiyogedde naye oba yandirinzeemu atali okitegeera bibirina okulinda no n'atayogera wali ng'omusajja tebannaba na muziika yabyogera tebannaba mu muziika alinga Sewandagi yes oyo gayita ebola naga nti nali namunyiigira naye benzijukira nti buli omu akkirizibwa okukola ky'ayagala yensonga wakyola nti nze Junior simugambako kuba Magala be yayogera saamugambako wadde kye yayogera kyali kituufu ate nze kye nali mpulira because kye yali awulira ku mutima gwe kati nze mirundi because nange namuyinako soft sport yali muzeeyi wange okiwulira saakyagala naye Magala saamukubira simu muzeeyi Magala saamukubira simu because ye kye yali awulira omanyi nze kwezi nina ekintu kye natandika sikyagala nnyo yingirira ndowooza z'abantu nze entalo nzaagala sikyazirwana kuba kati kwezi nina we natuuka waliwo omuntu gw'olaba ng'olutalo nga lwaki nga terwetaagisa ofunamu ekikopo kya caayi n'okinywa n'omanya nti ekyawedde so muzeeyi Magala ye okulaba okwe kye yakola kyali kituufu kati challenge yokka eriwo nti kasita oyasamye akamwa omuntu yenna baga nti kasita oyasamye akamwa obeera oleetedde abantu okukalabamu kati ebibeera biddako awo you face the music era kati oli kasita yayogera ku taata woono era noono amuddamu lwakwogera ku ki ku taata we singa teyayogera ku taata we noono teyandi mwana okudde simple put kati tuli mu lutalo lwa ndowooza na bigambo battunke anaasinga munne gye banaakoma omanyi bw'obanga abantu balwana ng'abaana bagayaŋŋana ewaka ne bakwatagana osookanga n'obalekamu ne bamala okwekuba oli bw'alaba nti nno kino kiganye nomuga nti olabye toddangamu kulwana kati bombi n'olyoka obasabula kibooko obaga temuddangamu ate okulwana naye oli abeera ategedde nti onansinga nakkakkana Magala bw'aneetwala ne Junior kubanga Junior bw'ona omugamba kati naawe ajja kukuyisaamu eggaali nze tasobola kumpisaamu ggaali yagimpisizaamu kaakati gwe batagikuyisaamu nze yagimpisizaamu naye kimwagaddeko bwe namukubidde Junior nemuga nti naye Junior ngaompisizaamu eggaali nti muzeeyi gwe wange jangu tukole yakukubira layini ya taata we nene ngamba kale bino bwebito bwe biri omanyi shows zino ze tukola tuentertaininga abantu tuyigiriza abantu ate n'okubabeesabeesa so byonna bwe biri kati omwana bw'akuyisaamu eggaali leero enkya ate nga mugenda mukola ng'ate ekyo mukivaako nga mukwata kirala bwe tutyo bwe twabadde bwetyo bwe tubeera obaye wagambye nti ebintu bya mirundi yani yabitutte mbuno mbu bano babadde alwana nabo mu State House babibbye be babibba bajjajjaabe mbadde njogerera ddala n'omwami be bazaalibwa ku kyalo n'agamba nti mirundi Lubaale yamulina n'ebirala byonna yabirina naye abasajja munna aba State House mbu be babibba babadde alwanagana nabo agankeereza leero amawulire neŋŋamba babibba batya nga naye yabiroose buloosi oba ye abadde ambuulira mawulire gennyini kati esategeera kwezi omuntu asobola okujja nabba like Lubaale wo n'amutwala Lubaale n'atabaako kyakola Lubaale tayagalira ddala ntalo Lubaale talwana ntalo ye gye bamutwala gy'alaga Lubaale adduka wali owuliddeko omusirikale afudde amayembe naye si basinga okutta abantu naye wali owuliddeko afudde ejjembe esasi kasalivuga balapa ejjembe oddamu n'olirabako nga liyitamu nga lidduka ebyo byawongo bitiira ddala nnyo bikolera eri bbali ng'oli abikoledde ng'abikolako ne birumba naye mbw'ogenze gye biri n'obalulirayo essasi essabo ne jjajja aliyitamu n'ebyawongo we bonna ne babula n'onoonya abadde ayogera nga tokyamulaba kakati ebyawongo bya Tambale baabitwala ne babibba biri eyo bibonaabona era omusajja ngambye nti kwezi tunuulira nti ebintu by'abantu ebyo biggwawo Lubaale bwe baba bamubbye nampa ekya Beeni Kiwanuka n'agamba tutunuulira n'ebijja byabwe babisenda wano e Rubaga
konze kiki nti babisenda buli kimu kyagenda nimugamba nti aha nampayo n'ebintu by'omuntu omulalo babaddaani nanga nti naye olaba ebintu bye byagenda byaggwawo naye lubaale baamutwala nanga nti ekyatamale kambaweeyo emyaka 8 mujja kulaba bwe banaba nga tebeeterezezza lubaale baamutwala ate abo abasajja be baamubba nengamba tutudde essaawa ennungi ezi era wonkubiridde essimu nga ndi naye ng'ali mukumbuulira yavudde wala nno nga kyekimuleese n'asasula n'emitwalo 5 egy'okundaba nga kyekimuleese kunyinyonnyola neŋŋamba nanga nti nze nzalibwa ku kyalo kya mirundi kwennyini naye omusajja oyo ebintu byonna abadde abirina n'empewo ze ng'azirina ne lubaale ng'amulina neŋŋamba kiki kakati baabibba nno munnange kyova teweesigulira abasajja abo nti bajja kukukuuma bajja kukuddukako essaawa yonna balewa abo bennyini bajjajja era agambye nti nno be baakuuma mirundi ebbanga eryo lyabaddewo nga mulamu era nampa ne version naga nti anti mirundi buli obutwasi bwe bwamutta obukadde baamuwa obupya obwo bwamusi bwabadde bakabumuwa konzi olina obukakafu naga nti babadde bakabumuwa negamba sajja ng'ayina buyuni naye kwezi bannange kwezi n'abasajja bo nga bakabumuwa siyinza muwakanya lwaki mbadde simuwakanya nga siyina bukakafu bugamba nti mukadde waffe yafa kino kubanga yali awonye sipiidi gye yafiiramu nayo sigitegeera ate nga n'abiŋŋamba mulwanyi atya yali mulwanyi mujje ate abadde akolagana nnyo ne mwami mirundi ng'anyina ebintu bingi bye yamuyambamu baali bamubbako ettaka lyebiki n'amuyamba wano n'amuyamba wali bw'ati kwegamba ng'amumanyi nnyo baana ba ku kyalo kakati n'amuwakanya ntya era mpuliriza buwuliriza ne mmaliriza ne musiibula naye nga geega amawulire amapya agaliwo obutwa mbu baamuwa obutwa obupya ate n'ebintu bye ne babibba sinaddamu muloota naye nga nandyagadde nziremu muloote mwami Kwezi Robinson onyumidde nnyo ogambye nga tetwamutyanga nga mulamu waliwo yagamba nti Kwezi nti omufutaba munno nze sirifa nze nno ninayo kasinaaliyo jjajjange buli namulootanga jjajjange Reverend Kewaza ngenkeera kuyoola ssente buli nalootanga jjajjange yajjanga n'ambuuzaako ng'ate bw'aba agenda nsiibula naga nti nga jja yambadde bulungi ebyambalo bya Reverend bye yambalanga najja n'ambuuzaako waliwo olwo yali apapa ng'agenda jjajja omukyala ng'amugamba nti yanguwa tugende naawe ne bombi baafa ko jjajja omusajja nti sinza agenda nga sisiibudde mwana wange nankwata mu ngalo nga nti tugenze ne bagenda ne baweta ku kanisa gye twabeeranga ne baweta ku kanisa ne bagenda nze nkeera kulinda ng'era nzifuna oba oli awo addiru eyingidde ng'enkalu zikuguddeko zinguddemu era buli nabulootanga ngamba nti enkya nno sente oba ani agenda okumpaayo okulaba nga weeziri kati nze byokuloota abafusi bitya naye kati gwe Kwezi oli musajja mukulu ogumye kikyesirabangako tewali bannyinaze bonna bafudde baweddewo nabo mbadde mbalootaloota kati nasigala ogwo mu nsi ogwo era nze bwendaba abantu abanvuma mpulira n'ennaku nasigala bwomu neeriira mmere yange maama wange ye yasigala yekka gwendabirira n'abaana bange sikyalina yaahi waliwo yangambye gwe Kwezi ojja kukaddiira ku social media ne mugamba weekaabireko gwe wekka nze namala dde okukola enteekateeka naye kati mugwe tolina ate kati bano bakwezi be balina okuba ku social media batubuulire lino eggwanga problem gye lirina era abantu abasajja abakulukulu abali eyo I want to urge you embrace digital spaces zino eziriwo muleme fiira eyo kyegisooka mufuuke bize kuba abasinga olugira mbu ate wadda mu kyalo ekyokubiri eggwanga lino abantu mufudde information mumugandidde mugisirikira yensonga lwaki olaba nti abavubuka bawabye
kuba tebayina information era abantu abagenda okufuga eggwanga lino mu maaso awo balina okuddayo ku civic education basomese eggwanga lino abaana batandika basomesa nga babasomesa bya ggwanga livuddewa ne lituukawa liriwa liragawa ekyo kikulu kasuku kati problem gye tuyina ffeno gye tuli buli gwe tulaba oyo musajja mukulu oyo musajja mukulu mwe muli basiru mwe basajja abakulu temulina kye mutugamba awo nno waliwo obuzibu mwami kwezi abavubuka okozeewo ki oyinawo kyotegese nze gwovuma ntegese gweoyina kyotegese. Join us for the World Food and Culture Festival, a feast for your senses. Immerse yourself in the rich tapestry of global cultures. It's not just about tasting, it's about experiencing. Join interactive activities and create memories that last a lifetime. Tickets available now. Don't miss out on this culinary and cultural extravaganza. The World Food and Culture Festival is the place to be. See you there. Ndinebaza Katonda nanka ne wani mugatamale mirundi zabaana bange ntandise okufulumya zidiguli inowo kusatu kati aliku amalize masters kakati nzo ngambe ki ntambuza omuwala ali mu senior 6 akola BCM ni dokita nenge na mufuna kwigamba sirina buzibu kati gwe kabire ko wekka gwali aliyeyo kuba goyito omusajja omukulu yes ninawo omukulu ogwendaga ogukyali omunene nnyo ninawo omukululo gwendaga tenga abaana bange bambi banzisaamu ekitiibwa era bebalaba abantu abanvumba ku social media bawulira bubi ne baga nti taata bagamba nti ensi wete weetambula nammwe bye mwolekeramu bajja kubavumanga naye tebabajjanga ku mulamwa so bwe tutyo bwe tutambula kati ekyo kitegeeza nti kati ba junior bagende balaba omusajja oyo balabe we batereeza ebintu bya taata we kati simanyi oba bagenda bamulabe anti ogambye nti bonna be babbako ebintu bakola batya enamba yenjirira noga nti abawadde emyaka 8 bajja kuba bagize enamba yeyiyo naye togisoma kati anti kyembooza kati bakole batya kubeera nga bwazzeewuwo beerwaneko batya kasita mbyogedde wano era juni yajja kuddamu mutabani wange ne bwanziramu amala akugambe jangu kwezi tukoleyo akantu Junior mu bantu abatanneeraliikiriza oyo takyanneeraliikiriza baba takyanneeraliikiriza mbeera ono nno afande ankubira afande magala nja kuddira edda mbadde nkyali mu puroguramu nja kuddira afande kuba nali neebuuza ebintu ebyo babibba batya babitwala kati explanation eri gyongambye gye njagala ogenderako nti abakulu bo badduka buddusi abo abakulu badduka buddusi ne bagenda tewali asigala nga bagenda ku kiddako baba bavudde ku bagayaavu nga bakwata mulala ate mukulu Tamule wano yatuyimbiranga bwe ndikutta ndikwata mulala bagenda kukwata balala naye nga weetuli nze sibirina famire yaffe yabareverandi sibikiririzaamu nze nali mmanyi oli ku bintu bya siyaasa bitya bewayogera bwotyo nali mmanyi just osudiyamu busudiya nti omusajja namuloose naŋŋamba bwati ne bwati namuloota tamali mirundi namulootera ddala nze namikwano gyange ebiri gye naakalo 3 tamale wakusatu nga mbalootera ddala baba mikwano gyange nnyo so ogenda okuwulira nga obuwongo ate mwana watu taata wange simulootangako yafa mwaka guwe nini simulootangako waloota jjajjaawo ate jjajja ye mulootera ddala nakati ye muloota ebintu nno bannange si byangu naye ebyo mubiwulidde olaba okubba studio ate banziba studio banziba ku ofiisi ofiisi ne studio bibadde byanjawulo kati ofiisi gye naggalawo nalaba naye buli kimu kibaawo lwa nsonga everything happens for a reason awo tujja gattawo naye bali ngenda basanga butabika abanziba ogenda basuula eddalu
siiti ngenda basuula baali gwadda naawe nga totudde sebo nange nina akasajja kange wene nga totudde yes sebo bagwadde eddalu bali butabika be nagendayo kola internship bino benazzeyo soma nja basangayo osoma busawo nsoma bwongo bw'abantu psychology yes sebo katogenda kulandikira ku balalu anti bye byensoma mbadde nzija wano nensanga omulalu nga waliwo webookera weroding ng'oliayo kya weroding ayambadde kigawuni kimyufu kiriko n'ebirangirangi omulalu ng'akutte essimu n'amugamba ssebo njagala onyambe ngulirayo capati bbiri nzirye n'amugamba nti naye ng'oyambadde gawuni nnungi nnyo oli musawo ojjanjaba batabufu ba mitwe gawuni nga zino tezirabika ono omusajja nga muyitirivu alaba gawuni yako kyawerugi naye amugambye nti oli musawo nedda kati amuwadde capati atanzimuwadde naye wawolodingi naye yeyiya bweyiya wamma naye nkata nti eno gye tuli mweno field abantu abali ebutabeka si balalo balwadde ba bwongo zizo zowulira zi mental health oluusi obeera kati naawe osobola okugenda ebutabika ate kati nze ndi mulwadde ate kati olowooza obulwadde mbu olina kulwala mbusima wagudde ku kitanda bw'ofuna stress n'akuggyako bw'ofuna depression bw'ogendamu ebyo bi anxiety kati nina gwenzijanjaba anxiety buli kiseera abeera awo ng'awulira omubiri gumusiiwa alinga alina kyasuubira awulira ng'abuguumirira wali obaddeko awo ng'olina message ya mobile money oli akugambye nti kasuku mpamu eddakiika 2 nkuteereko buli kiseera bw'okeberako buli kiseera oba nno buba bulwadde waliwo abantu abatuuka ne bafunira ddala eyo n'ojjamu paniki n'obeera nga ebintu ebimu edda bazadde baffe baatugamba nga apapapapa kibiki obona buba bulwadde bwe bantwala eruzira bagenda ne batuleetamu omulalu nga mulalu nno eddalu eti ne kankada naye abaana eruzira bamukuba kibooko yagenda okuva eruzira by the way nze namulekayo naye nga atandise bamuwa n'okusiimula n'asiimula waadi mwe tusula n'alongoosa n'ayoza engoye ng'eddalu lyamugwako ninga bamuleeta mu lalu yennyini ninga eddalu lyamugwako kati kyogamba embooka etwala eddalu eruzira wano abo abali ebutabika ne bateeka eruzira ku kibooka efumuka eruzira bawona eddalu kwezitwala eri wamma si kituufu bawona eddalu nze omulalu nkugambye twabeeranga naye mu waadi ng'azuukuka ekiro n'aseka ate nga tekikkirizibwa tebakkiriza kuzuuka kiro kasita bajjako ettaala bappa tewaba okujjako kkolora naye wadde okunyeenyamu wadde okuje tokkirizibwa paka budde kukya oyagala kumenya kkomera okola lukwe kakati oli ng'aseka bwe yasekanga baabalinanga ssaawa 9 ez'olweggulo nabaga nti gundi yasese we bamuyitanga wazimu kujja kwa kyongozi nga avaayo eri nga jeno waggulu gye bakubiranga kibooko bamukuba mulaba kibooko yennyini eri namaziina n'alyoka ava enga zasulanga mu pipa nga zitobye zizitowa n'okubuuza obubuuza ekiri eruzira omulalu yalabanga kibooko efuumuka wano ng'omulalu tatereera yewombeka nga bwewombesibwa bagimufuumuula mudda kati kawuliralaba aga nti okutta ku kibooko eyo n'atereera naye nagenda omulaba wanga bamuyimbudde nga yeetisse eggugu awe naakulabye eri agavuira bweri konze bambi musajja wattu yavaayo ate omulalu omulala awo lino eryali ddene ye bamukwata alina omukazi yakwata omwana ne bamuleeta mu kooti naye omulamuzi yamugamba nkukole ekinga mulalu n'amugamba nti njagala onzite kubanga ne bw'ononta ngenda kuddayo nkwata abalala ng'ali mu kooti kakati oyo ye mulalu wakankada asaba n'omutta kakati abo bw'ogenda okujjanjaba ng'oyingidde omulimu omuzibu naye abantu balina ebizibu abo nyinza obutabasanga I don't know nja kubiraba ebinaabeerayo naye abantu balina ebizibu ebyaddala abantu balina ebizibu naye ekisinga obukulu wenna ali eyo funa gw'oyogera naye kyekisooka talk to someone naye nammwe abantu be boogera nabo tubagamba nti
oli baakunnyonnyola ekizibu kye tokyogera buli wamu. Kwezi yaŋŋambye takyakola bw'ati. Kwezi nalabye Zari ayogera ng'agamba nti ekizibu ebintu ebimu ebyasinga omuleetera obuzibu be bafamire mikwano gye be yeesiganga n'ababulira ebintu oli bw'omukubira essimu akurikoodinga bw'omuweereza voice note n'agita ogenda okkeera ku makya olaba ebintu biri ku social media okitegeera kyeggamba. So n'avaayo kati abantu abali eyo when someone confide because tuli mu global village kati ebizibu by'abazungu byatusanga. Challenge eriwo nti edda abafirika ebintu ebimu twabigemanga tukyali bato batya nga bazaddewo bakugamba tobeera bwe balaba omwana atuulatuula yekka vaawo genda ozanye vaawo genda ozanye because buli emirundi egisinga buli woobeera n'abantu obwongo bwo emboozi eyo ebeera etambula. Obwongo bwo tebabukkiriza kubeeraawo nga buwandali nga bulowooza ebintu ebiriwe out ebitasoboka okitegeera. Kati tetukyabiina buli muntu ali bize kwezi okitegeera. Abasajja gye bali myaka 7 akyacapa akeera tuula ku hardware ye eyandibadde n'abazzukulu naye bali mu kukola ki tayagala kwebasa bwongo. So when you get a chance nga tetunaba kutuuka kuffe ba clinical psychologists abajja abalina okukola okubajjanjaba tutandikire waka. Oyina muganda wo akugambye mulwadde naye kiki ekyakuwaliriza okusoma gundi eyo koose eyo ogisoma mu diguli masters ni lwaki muzona walonze yeeyo bye bitambula ati bino ebizibu by'abantu oza bigenda kugwayo mu myaka 10 sebo ojja kubondaba ku TV kagamba nti we have a senior consultant atunyonyole ate ng'okulaba buwanana butereevu okulaba ssente kituufu lwakuba kati nze ate kyenjagala osinga olwanako benna amala ebyo nyinza obutagenda bintu byakukola njagala kugenda mu advocacy njagala kulaba ate ffe abajjanjaba abo betulowooza nti emitwe gyevuddeko kuba kwezi nakolako ku ddwaliro erimu awo sijja dyogera naye my experience n'oli omuwala yamala n'afa yalina kansa ng'ebintu byanyinyonnyola kati trauma eyo gy'obeera oyitamu omuntu akunnyonnyodde ebirooto bye kakiringa boolaba oli eyabeera n'emirundi nga bamugamba nti awonye tugenda musiibula ate nkyagenda obulya nti yafudde otegera kyenkunnyonnyola. So we want to nze njagala yingira advocacy ani ajjanjaba abajjanjaba abasawo ani abajjanjaba gwe teeberezaamu ogenze n'ekiwundu kirimu n'envunyu omusawo alina okitunulako. Yes bagamba simaya biki ku mutima olina okuba omugumu biki waliwo emmere gy'atajja kulya makuroni ageesonyiwe kati ani ayogera n'oyo omuntu ani amujjanjaba obwongo yemmwe kati okubeera nti ali straight kati nze ekyo kyenjagala oyingiramu bwe naamala omusawo w'abasawo nyinza okuba nga sigenda kukujjanjaba bajjanjaba naye tubateerewo embeera ebintu standards mu Uganda nfu nnyo ate nga boogenda mu ministry ya health department ezo za mental health baŋŋamba budget zimalina okuddayo nga sente nga tebazikozesezza kituufu okitegeera bawoza kati ne bateekawo ne programs ezitaliiyo ne kati ffe bino ebintu etubyogerako beetuti bo baagala babeere mu office gwogendeyo beeguye so nga ate kati bandibadde bajje ne waffe ne batugamba kati kasuku mwe mwogera ku mental health tusobodde tutya okukwatagana nammwe okutuusa amaloboozi eki kati bw'oba abantu bemutuuka nga mulwanisa ssente kuggwawo mukozeyo kisemina eyo ne mukola accountability ezitakwatagana naye nga ate abantu bo nga tebayambiddwa okitegeera kwezi kati lwe lutalo nze lwenjagala oyingira mutulabe gavumenti eyongera etya amaanyi mu kuyamba abajjanjaba. Gavumenti nno yegenda kutandika okukuŋŋaanya school fees mu masomero gaayo bagambye proposal Uganda Revenue Authority okutandika n'omwaka ogujja bakikakasizza yegenda okutandikwa okuba nga school fees gye tuziteeka ezaki ez'amasomero naga private aga gavumenti kakati gavumenti yegenda okututemerangako ssente mu masomero ga gavumenti kinaakola ekyo be bamanyi kuba kati be bafuga be balaba nti kikola
bakole ekyo. Kasuku olika ya fulinyo. Ati kati kwezi kati ebintu bya fees sina somero lyenkulira and I don't have a school of my own. Omwana agenda kusomera mu masomero ago. Andi kati eky'omwana era abazadde betu abaana be banaatuuka nga bye baagala okufuna tebabifuna because of bureaucracy era bajja kwekyanga nga tudda mu ga private. Kati abo be banaaba bamanyi okitegeera. Waliwo ebintu ebimu bye njagala okuteesaako naye nga ne be naabiteesaako siina kye ŋŋenda kukyusa nga byo byayitadde. Kati abyesonyiye asinga kuba bamanyi kye bakola okuleeta ekiteeso. They know what they are doing. Tebasobola kuba nga tebamanyi kye bakola. Era bamanyi nti kisobola backfiring oba kisobola oyitawo. Kati era kwezi tusigale nga tuteesa ku ebyo. Nze atali MP siri musomesa. Omwana wange tali mu ssomero lya gavumenti. Ali mu lya private. Abalina abaana mu masomero ga gavumenti eno yessaawa. Tolinda mbu kati kwezi nga totuwogeredde kuba omwana wa kwezi ayinza okuba tali muki. Waliwo yali obubi ng'agamba kwezi abaana baffe balumwa enjala lwaki totuleeterayo ku ebyenjigiriza lwaki abaana ne mugati bani kakati nze nkole ki bali batekisa bo bennyini nagamba abannayuganda nze omunnayuganda tonninda kwogerera gwe weeyogere gw'oyinza okuba onyigirizibwa nga nze sinyigirizibwa bino ebyakajanya bye batuteekako era akasuku lumu kijja kutuukako kijja kuntuukako era bwe kinantuukako eddoboozi lyange ngenda ddikola ki okulijjayo mulekerawo olowooza nti kyoyitamu buli omu kyakola ki ekyo n'engalo zino kyavola tezenkana. Kati nga tonnaba kusaba kasuku tonnasaba kwezi tonnasaba Sendi Jenkins Bati Shalom Ntambi kuvaayo kwogerera kabeere principal yennyini Bobi Wine baani nga okujjako MP ye yagenda kiikirira bantu naye bw'oba tonnaba kutuuka awo ng'olina social media nga bw'onvuma nonga nti kasuku byoyogera bya kisiru nga lwaki toyogera eryo eddoboozi ly'oba okozesa okutuusa woyagala peegi yo otandike nti bannaaye ekyo ekiteeso gavumenti kyeyaleese si kituufu. Amaloboozi gammwe bwe ganaawera be munaabeera miliyoni emu nga mwena temukkiriziganya nakyo gavumenti ejjawulira naye kitandika na muntu omu naye mmwe bwe munaalowooza nti waliyo alina okuboogerera kwe kuvudde okuwa abantu amaanyi ge batalina kuba nago era ne babayitako. Kituufu kyoyogera kituufu. Yes kubanga ggwe lwaki oyagala nze nkwogerere be baba batuvuma bafuna amaanyi kasuku tolina magezi ali mu komenti n'anvuma olinga kino olinga kiri awo mbeera sikola ki awo oba tolina mugaso mba siina mugaso bagenda mu ddwaliro nga teri ddagala ekimukwatako tasobola kati nze ate nze ndi eno eddagala terinnambula olifuna bulungi. Bagamba abasajja bwe bagenda eri bamubuuza oluguudo lw'oleekaanirako lw'osulako bwe mba sirusulako siruyiteko nti kati yoli asooka n'akubuuza ekyo ekibuuzo ekitegeeza aloleekaanira nga si lw'oyitako okyali mu kajanja bali kabasooke abannannyini berunyiga luyinza okuba nga lubabeerera lulungi nga baluyitako mu mbeera eyo okitegedde kale nga bakubuuza bali nga tebannayogera bannannyini kuba gwe muwadde okwogera ali omu ate be batuuka obalinda ku kooti nga bajja Kamiliyoni nga yavuwadde ekivwalo ekyakaasa mmeeme ekipale ne bulawuzi eyo fashion kati tokimanyi nze ndi wala nnyo nze ndi wala yankubidde omuwalume n'ensiima neŋŋamba ono omwana ow'obulenzi nga muyitirivu nnyo ekipale kya Kamilio kiyise eki muwalume yanyambalidde omuwalume n'ateekako bulawuzi neŋŋamba ate yabadde bulawuzi naawe eyo saati yabadde sikaati mpale ne bulawuzi sikaati mpale wazirabako ejigwe gw'omuwalume gwe yabadde akubye bero bottom ogw'abakyala akati nalyoka ateekerako bulawuzi eri n'amaziina aba mu bbanka be bazambalanga nga manyi we nakolera mu bbanka nga abawala be bambala ezo bulawuzi nga zibeerako wano ekintu ekiringa ettaayi bwe nagirabe neŋŋamba nti Kamiri yagenze mugundi mu botiki y'abakyala gye yajja ebintu oba ogambye ababbanka be bakyambalanga abakazi oba engeri I&M bank gye yamusponsarinze yayagadde kwejjuka Kamiri yanyambalidde ekintu kyakoze obulungi obutayogerekeka obona nikati mwana mulenzi
genda mu maaso era nze bwe mba nga nsigalira ekyo sikyambala Kasuku bw'oba wakumpa ssente bw'oba wakumpa ngoye ezo toleeta olwaka miliyoni toleeta olwo lwammazeeko amamiima bwe ndikulaba ng'ojambadde wano ng'ozze eyo ndijambala naye nga tonnajambala neyo bulawuzi mubeere bulungi mweraba